Nolwekyo nakawa West yo namba kubira omulanga buli sekinoma je tulwanira akalulu kaffe tulwanira obuwanguzi bwaffe obuwanguzi bwa Nansuma obuwanguzi bwaffe mbegayiridde kino kiri mu kalulu ka Nanfuma kisobola okutuuka mu kalulu k'omuntu omulala yenna mbegayiridde mujje omutasobola kuwangula constituencies nnya ne batuugamba nti Kampala Central ye yatuwangudde nga ne bw'ogatta Luzira yekka erina omuluka gwa Mutungo tekusobola gokka ng'omuntu gumu aguwangudde asinga wangudde Central yonna naye olwaleero mutugambe nti batuwangudde nga bakozesa Kampala Central kamera weeziri ku street zonna eza Kampala tujja zikebera forensic tujja gigendamu akalulu k'omwana waffe akalu ka mwannyinaffe akalu ka MP waffe gwe twalonze tewali agenda kazanyiramu. Kati nno bulijjo tubagamba protest vote mugamba ebyo bya NUP abo b'opposition kati mulowooza tebitandikidde mu NRM muwulira okwekalakaasa okuli eyo eggulo nabaleetedde wano obutambi nga bamu ne batuuka n'okugamba nti bajja kujoininga NUP oba any opposition party nga bagamba nti ebintu ebitambudde mu butuufu mu bwerufu bwabyo. Abamu ne batuuka n'okugamba nti mulangirira muti abantu ffe be tutalonze nti wakiri mu opposition waliyo amazima. Actually baspecifyinze ne bagamba n'okugamba nti wakiri mu NUP balangirira oyo gwe balonze nti wakiri tunagenda eyo. Kakati muwulidde oyo naye ali mu kwekalakasa agambye muveeyo tulwane eyo ye protest vote bulijjo gye twogerako nti munnange ke kaseera kwebeereramu kubanga ebintu gye bituuse biganya okutambula ng'abantu kale bwe babyagala. Nga tuvuddeko eyo abasoga badeemye abasoga bakambwe bitya bo balemedde ku mulamwa bagambye mu bizibu ebiruma obwakyabazinga bwa Busoga oba mu bizibu ebiruma abasoga temuliimu kizibu nti kyabazinga yali talina motoka. Bagambye nti mu bizibu abasoga be balina tebalinaamu kizibu kyabazinga butabeera na motoka era ekyo tekibadde kizibu. Era eggulo babagambye nti babuziza Museveni ekibuuzo nti taata webakola risaaki mu Busoga yonna wasanga ebizibu bye tulina nti kyabazinga waffe talina motoka olyoka omuyitira emmotoka. Kakati bo kati bavudde ku Museveni bali ku kyabazinga gwe bagamba nti munnange yabaliddemu olukwe. Muzeewa Musoga we Mayuge ise bantu we Mayuge aye nja kulanekana bibuuzo nga mbibuuza iwe n'abatuwuliriza. Kabaka wagwa eiralu akolebwa atya? Atwalibwaku oba asigala nga akafuganga era akabulibwa nga kabaka? Ekyo ndakuba ng'okikiramu kubanga mbona waliwo abalala abagwira eiralu mu Uganda wano bakabaka bagwira eiralu abo tulina kubatoolaku. Kati nze nkoba nti waliwo abantu betwalonda betumanyiibwa bulungi nga Lomboye nga Katikkiro waife oyo tusobola okumufula Katikkiro wa Buganda. Tulonde bakabaka beffe ab'ekiseera kino kyetulimu eky'omulembe guno ekyokulwa ekya protest vote. Tulina omusaada nga Alex abayise bantu wa Busoga kiza buzibu gano mu Buganda. Tulinawo president waife era enasooka kuba mu biti bibiri yabanga kabaka waife omakaseera kano ate nga the same time era nga president okusobola okwetolaku ekintu kino tunamala okukivaako. Then awo tudde kwizaako abasaada abo abasaada ba movement abo babenga batwala myself for now tubenga tulonda abakabaka baife mitundu ebyendawulo. Mpoze era ekibuuzo ekiri kyenkubuuza Mr. Simwe omusaada bamubanga muzalire baana era asigala nga musaada ekyo kyona ojja kuba nga okindiramu bulungi. Tukakase nti omuntu abanga muzale olina omukazi wamuwasa aye nga yedde n'amabonda bakuzalira omwana era osigala ng'oli musaada kweri. Ebintu ebyo mukala Simwe banga obindiramu bitegeere bulungi. Mpozi n'ekindi vuddeko eyo atugendeko mu kibiina kya NUP yeso nnaku olwaleero tubadde wali ne Ssaabakunzi w'ekibiina anti munnange tuli ku mulamwa ogw'okubanga tusonda akasente tuli ku mulamwa ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso anti
tugenderera kubanga tugenda mu campaign zino zijja kuba za kasameme. So enteekateeka zonna ziri mu giya era buli kimu kitambula nga we twakibala. Kankutwaleyoko tulabe. Buli atuuka ng'osharingira video, buli atuuka soka onkonere mu share button, buli atuuka soka onkonere mu share button nkubuulire ekiriwo. Baganda bange basebo ne banyabo obudde buno bwennyini omukutu oli kugwa sama Uganda Media ensonga za protest vote, ensonga nkiddamu za protest vote. Wazimbye gaali, oyine gaali, omanyi kiki kye bayita eggaali. So baganda bange abasibo ne banyabo abali ku mukutu gwa sama Uganda Media lunaku lwa Sunday, ensonga eri mu ggwanga eri ku mwaja abantu ya protest vote kyo kigenda maaso. Obudde buno nkakasa nti abasinga abakanegatako kyemwebuuza sama ki ekiri mu kubanga kigenda maaso. Bw'otuuka gwe soka onkolera ekintu kimu, soka ontapingireko, osooke ogisharinge era ogilikinge esobole ate okubanga yeeyongerayo. Abaganda bange basebo ne banyabo mbabuulire ate ki ekiri mu kubanga kigenda maaso. Lunaku lwa Sunday, budde bwa musana, ensonga za gaali protest vote. Abafoot soldier bagezezzaako nnyo okubanga basomesa abantu kye bayita protest vote. So kino kye kiri mu kubanga kigenda maaso obudde buno. Njagala osooke ogisharingireko ate olabe ki ekigenda okubanga kiddako. Omukutu oli kugwa sama Uganda Media, mukutu gukuweereza nsonga za nkyukakyuka. Gukuweereza nsonga za nkyukakyuka. Ginsharingireko bw'otuuka, gilikinge oginsharinge nerabe enguudo wannaye. Bino bye bimu ku bitugenda okulwanyisa, bino bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tulwanyisa baganda bange abasibo ne bannyabo. So nsaba ginsharingire ab'otuuka, ginsharingire ensonga za gaali protest vote. Wazimbye gaali, oyine gaali ezitowa kyenkana ki. So ensonga za gaali baganda bange. So ekyo ekiri mu kuba obudde buno abaganda bange basebo ne bannyabo. Tulene Ssabakunzi omupya Habibu Buwembo Ssabazoganyi gwe tuli naye baganda bange onaku olwaleero akola ki Habibu. Ebbanga lyamaze mu office tono nnyo naye tebe yakakola ate bezito nnyo. Oshegede ebbanga lyakamalamu tono nnyo naye tebe yakakola bezito nnyo nkiddamu nnyo. So Habibu atumulengedde ali mu kugezaako okuvulwa yakwasibwaho ofisi y'obwakkunga, agezaako okubanga atalaaga ebifo by'eggwanga ebyenjawulo ng'aleeta ssente. Bafoot soldier abantu bakubira saluti bagamba mwe muli bazira. So ebbanga lyakamala mu office akoze ebintu bingi nnyo. Baganda bange basimu ne banyabo atambudde ebitundu ebyenjawulo nga agulawo zi office nga aleetera ekibiina akasente okuva mu bifo ebyenjawulo. So ndifeeti kyekirewa. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda maaso. So yoyo eggaali yagiina Ssabakunzi ku nsonga y'eggaali. Ssabakunzi ku nsonga y'eggaali yo bro eryo solidimu. So olunaku olwaleero ali wano alubaga ajokera nti mwana nzaalwa ya Lubaga abeera Lubaga. So olunaku olwaleero ali mu kuggulawo office yabo abavubuka abesimbyewo mu kalulu akabaddewo akabavubuka akabaddemu emivuyo mingi nnyo naye bangi yayimirira wano e Lubaga okulaba nga bawangula akalulu ako. Era olunaku olwaleero azze kubaggulirawo office Habibu Buwembo Ssabakunzi omupya akoze ebbanga lyakamala mu office kye yeekola. Baganda bange banange kye yeekola bakiyita nkoko baana atalaga buli wamu ayina eggaali ye buli watu kabagamba nti Ssabakunzi amaze okubanga yingira. So kiri mu kubanga kigenda maaso obudde buno baganda bange abasibo ne banyabo mukutu gwa sama UG. So obudde buno ali mu kugenda kubanga agulawo office. Jukira nti Ssabakunzi ensonga ya poliisi yo agamba okunkutula nsoka kutukana mmwe bashagedde yagamba nze okukutuka nga Ssabakunzi Habibu Buwembo nsoka kutukana mmwe tatya poliisi bro
tatya poliisi mbate kati poliisi yiyo mbwate mudduke mbwate bagenda kumpamba ono mulalamu Sabakunzi ogamba otya taata tugende mpolampola abantu basiima bagamba nti obuvumu obujja luddawa ebbanga liwakabeera mu office emirimu gyokka gy'okozeeko obuvumu obujja luddawa obwo kubanga teweetiririra kigambibwa nti obuvumu kitegeeza nti kyoyagala okitegedde nti kya mugaso nnyo kya bwetaavu nnyo okusinga okutya. Teri muntu atalina kutya, buli kitonde kyonna kibeeramu okutya, naye obwetaavu bwe tulina eri enkyukakyuka mu Uganda tebulina tulekera kutya. Y'ensonga enkulu ennyo. Courage is not the absence of fear. Courage is all about you knowing that what you want is more important than the fear. And once you understand that, then you will overcome your fear. Abibo ebbanga liwakamala mu office y'obwa Ssabakunzi tukulabyeko otambudde ebyala biwerako abadde bakugoberera ensonga y'enkyukakyuka protest vote gy'obaddeeyo ebadde eyimiridde etya era abantu bagamba ki? Nnyonnyola abantu people power our power, yes. Tunnyonnyola abantu nti protest vote kitegeeza gwe kutegeera ebyo ebiganye mu kaseera kano ebiremye regimu eno omuli okulwanirira eddembe ly'obuntu. Regimu eno yesinza okulinyirira eddembe ly'obuntu. Regimu eno yesinza okubeeramu ekibbattaka. Kati ebintu ebyo bye tulina okusoosowaza, then tugende mu kalulu nga tukakuba mu kwekalakaasa gye bali nti tubakooye olw'ekibbattaka, tubakooye olw'okulinyirira eddembe ly'obuntu, then tulabe nga tukyusa obukulembeze. Abibu oli mu kutambula wanje oba Ssabakunzi waffe omupya oba omujja oli mu kutambula wanje gy'otannaba kuba ng'otuuka message ki gy'oyinza okuba bayinza okulowooza nti alina wagenda okubeera walina watagenda kubeera, so gy'otannaba kuba ng'otuuka? It is in my intentions mu nnaku zange 10 mu office okubeera nga mmazeeyo region za Uganda zonna. Linda katono nnyo mu nnaku zo 10 ezisooka mu office wasazeewo nga Ssabakunzi okubanga otalaga eggwanga lyonna district za region zonna eza Uganda era Eastern region njibaddemu Teso sub soko tumenyeremenyemu katono nnyo tugende mpolampola tumenyeremuko wana wawo wakatuuka era wakamalira kumeka mu office era wakatuuka luddawa Kaprebyong tubadde mu Amuria district, tubadde mu Serere district, tubadde mu Palisa district, tubadde mu Ngora, netugenda mu West, netugenda mu Bushenyi, Shema, Isinjiro, Mbalala, netujano mu Central region, mu Akiso tubadde mu emirundi egiwera, tubadde ko mu Masaka, Kampala tumukubye, which other districts. So those are northern Uganda just now stepping I prepare this very coming week. Ngenda kuyingira northern Uganda tulabenga tukola emirimu gy'ekibiina. So Ssabakunzi ekitegeeza nti omuntu yenna ali kukozi enkyukakyuka bw'aba akwetaaze oba otuukawo. That buli member wa kibiina kasabeera n'activity ng'egattako ku kibiina. Ne bw'obanga onjagala kiro ssaawa 6 gwa kiro. Ez'ekiro? Yes. Otuuka? Nja kutuuka. Office ebanzigule 24 hours. When His Excellency Robert Kyagulanyi nze sigenda kutula mu office nakubeera mu field. Era field kitegeeza kubeera mu bammemba mu bannayuganda okubategeeza obwetaavu bw'enkyukakyuka gye tunoonya. Era omulimu ogwo sigenda gutiiririra buli alina wanneetaaze ennamba yange gikooneko bw'oba tosodde kuntuukirira ne bw'olaba Sama president wa media yaffe ajja kuntuukako gw'olabye yenna gw'omanyi nti asobola kuntuusaako eddoboozi tujja basalako. Yes. Okay. Otelevu omulukutu oli kugwa Sama Uganda oyo ye Ssabakunzi omupya tatuma wabula yeesitukira aline Commander Shafik Commander 002 naye tuli naye olunaku olwaleero eyo yegaali ya Ssabakunzi enkuko mu office ensonga gy'aliko ensonga ya nkyukakyuka ali mu kugezaako okubanga atuuka mu buli kifo kya ggwanga akugambye nti yabagamba mu nnaku ze 10 ezisooka agenda kutalaga eggwanga lyonna era abamenyedde ebifo byeyakatuukamu ye Ssabakunzi Habibu Buwembo nako olwaleero alina office gy'agenda okubanga abavubuka eri wano Lubaga abaganda bange basibo ne banyabo mwena abali ku mukutu gwa Sama UG
kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde buno bwennyini baganda bange bassebo ne bannyabo Ssaabakunzi ayina eggaali ku nsonga y'eggaali kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde buno abaganda bange bassebo ne bannyabo Ssaabakunzi ng'ossa eggaali ye eggaali gye gyagamba nti nze eno yo eri mu kutalaga ggwanga nga bwe tubagezaako okubanga tukunga abantu so kyekiri mu kubanga baganda bange abassebo ne bannyabo abaguliko omukutu gwa sama Uganda tulina muganda waffe Ssaabakunzi omujja Habibu Buwembo yagamba nti yasuubiza mukama we obutatuula mu woofiisi wabula okukola omulimu gwe gwennyini ogwo ogwa Ssaabakunzi so kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso tuli wano Lubaga Ssaabakunzi Mkwata. Tekayo anthem yaffe. Faster. Tekayo anthem yaffe ng'omukulembeze tannatuula. Tekayo anthem. Olutalo. Totekayo katika tulimbe bayimbi nga tukulembedde olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya tuliyambala engulezi masa olutalo nga luwedde ngule tulizimba Uganda empya. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Yes. Ndowooza abasobola okuwa entebe emirimu ekyo bakikole. Ndowooza ne muganda gwe nakoze naye ku pulogulamu sijja tufune we tutuula entebe tugiwe emirimu waffe gwakuyimirira abakulembeze abasajja bakubasa yesebo sokola naye nga twongera okwaniriza Ssaabakunzi wa National Unity Platform. Okay, butereevu oli ku mukutu gwa sama Uganda baganda bange abassebo ne bannyabo obwangu bw'ekitalo esebo tugenda kusaba imaamu oba seeka ajja atuwe esaala eggulawo netudde ku pologulamu eddaku kozi ne kalidi naali asabisa naye asabisa yenna ali wajja atuwe esaala seeka Rashidi nga bwe tweteekateeka okugenda okuyita office
n'abakuwerekeddeko mujje mutuwesa tumala essaala tugende tugule ofiisi butongole yeno office egenda okubanga ekulwawo Ssaabakunzi Habibu Abuwembo olunaku olwaleero ye Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform Amoja eyaddira chairman Enyanzi mu bigere ebigambo bye abyogedde mu biwulidde n'abagamba nti yasalawo n'agamba nti ennaku 10 ezisooka mu ofiisi ye agenda kutalaga disitulikiti za Uganda zonna era bamenyedde disitulikiti ey'Akatalaga tatuulangako kuva olunaku yakwasibwa ofiisi tagituulanga namu wabula ali mu kukola obuvunaanyizibwa bwe n'emirimu egyo gyennyini era n'abagamba nti gwe olinayo omukina gwe jasse mutuukire butuukirizi ajja kuba atuuka ndowooza ebintu obiwulidde nga we bitambula oyo ye yaddira omukulu chairman Nyanzi mu bigere mu bwa Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP ate era nga ddala omulimu agukoledde ddala akyagendera ddala mu maaso n'okubanga akola omulimu gwe era tulina essuubi ddene nnyo nti ekintu kijja kubanga kitambula nga wekitwagala era nga we tunaatuukira mu kalulu ke tugenda mwaka naka 2026 munnange kijja kubanga kitambula malidade sana webale kubanga wekomidde ku mukutu yasiguli gumu gokka NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu tukomawo nabyo tovaawo